Ebigezo okubeera nga batudde ebigezo byabwe ebibasomooza okuva ku mutendera gwa primary okutuuka mu secondary eby'omwaka guno 2048. Ku bano abayizi 3,115 balenzi ate nga 3,313 bawala okuva mu masomero 22,734 aga gavumenti ne 8,152 ag'obwannannyini nga bano bonna batulidde ebibuuzo byabwe okuva mu bifo 1,372 okwetoloola eggwanga. Okusinziira kwa lipoota ekoleddwa olondodde ebibuuzo bino obutafaanako nga bwe gubadde bulijjo, olwaleero abayizi ebibuuzo bitandise mu budde ebitundu by'eggwanga ebisinga era bibadde bikubibwa butiribiri okuziyiza omuntu yenna ayinza okubisomolera ku bayizi. Abayizi mu masomero ge tutuuseemu bafulumya ekibuuzo ky'okubala bakiwanda lulusu wadde nga bafubye okwerwanako mu ngeri eyatezifudda ddala lusogo. Ekibuuzo kyo ebimu bibadde byangu naye ebimu kati nga sibimanyi paka ne kati byebisinze okusobola nsuubiramu kale 80 ne 90 naye nga si 180 ne 90 lwakuba bibadde byangungu naye nga waliwo ebintu ebirala nga bikusibwalira obwongo ate nga obudde bugenda. Ekibuuzo kikikoze ekyo ekibuuzo bakituwadde naye ekizamini ate yakisaasidde nga ate kiri ekibuuzo ate ekizamini tamanyi ko traffic aromas n'ogamba 14 centimeters or 10 centimeters diagonals kyekyo pepa etubadde mbi tukikoze bulungi twalina omwaradde nsuubiramu kufuna buneera nga balaba bati like how my friends are going to do it. With God, by God's will and with His help, we shall all pass greatly in this diction. Okusinza ku nteekateeka tweteeseteese bulungi nnyo ebiwa mwaka guno abaana abo tubataddeko obudde bwaffe bungi era tusuubira nti pepa gye bagenda okukola bajja gisanga buli kintu kye baleese tubali tukikozeeko. Abamu ku bano naddala amasomero ga bonna basome wano mu Kampala beekokkodde engendo empanvu ze basiyagguko okutuuka ku masomero kw'ossa abazadde okubeera nti tebabatuusako byetaagisa mu budde. bayinza okuba ne transport n'oba ku ssomero babataddemu ku mirimu n'olwawo tuteeka turakujjamu nakuwaka nekutanga ssaawa 3 ate omwana asula ku ssomero abanye kati essaawa gezamaamu kuotambula aba amaze emirimu ati essaawa gwezotuuka ate ye nga wekukitama olumu tebampa transport olumu sente za breki ziba tezimala. Ab'ekitongole ky'ebigezo ky'UNEB babagamba tekyabayiza okusanga okusomezebwa mu bibuuzo si musango gwabwe kubanga baalika basomesa ku nkyukakyuka ezikoleddwa mu mbuuza y'ebibuuzo ku ntandikwa y'omwaka guno. Abayizi bakola ebibuuzo nga bigezaako nnyo okubassa mu bulamu bwa bulijjo. Ekyo tekigenda kuddirira olula kyetwakola ekyenjawulo nti amasomero twagategeeza engeri gye tufunyamu kati ebibuuzo nga tulina lipoota gye tuyita lipoota omwaka obukanisi gye tubawa ne tubagamba kati ebibuuzo bitunda nnyo omuyizi engeri gyasobola okukozesa amagezi gaafunye n'agassa mu bulamu bwa bulijjo. Ekyo tekigenda kukyuka kigenda kweyongeza. Omwaka oguwedde abayizi baakalubirwa ekigezo ky'olungereza ku mutendera gwa primary ne secondary wabula Rose Mukasa akulira ekitongole ky'ebigezo bya primary mu UNEB agamba nti obuzibu buno buva ku ngeri abaana gye batendekebwamu ku mutendero gwa wansi. Ebibuuzo tebikyukamu era kati ng'olulimi tebikyuka luli lumu. Ekibuuzo nga bwe wakimanya mu mwaka oguwedde bwe wakimanya oba oluzungu nga bwe lwabeerawo tensi nga bwe yabeerawo yeeyo naye omukozi okujja kugamba nti eri concept ya application gye twayogeddeko yeyinza okukyukamu naye nga ebibuuzo bisigala nga birimu. Babasomesa amasomero ga bonna basome bagamba tuwadde nga beewaayo okubangula abaana b'eggwanga ne gavumenti tebawagidde kimala ekintu ekituusiza n'abamu ku bannaabwe okusuulawo ennoni beenoonyeza ekigwira amagala eddiba mu mirimu emirala egirabikawo. Ebbula ly'abasomesa tulina ebbula ly'abasomesa naddala mu primary schools ate kati nga bano ndowooza nentanga asomesa mu 12 kino kizibu kinene nnyo naye bakama baffe batugamba bakikutte bulina bwala ndowooza bati Kampala KCC yonna yeetaaga abasomesa 118 kale olaba nti ebigidde mwanta siba n'okukawula n'obalala. Sengendo Charles nga yakulira essomero Nakasero Primary School erimu kugabana basome agali mu Kampala agamba nti kasookedde nga bayingira kola abana basome baddiridde nnyo era okuvuganya kwabwe kutono nnyo n'amasomero g'obwannannyini agabeetoolodde olw'obutabeera na byetaagisa bimala ku ssomero. Essomero nga lino lirina ate okumpiitinga ne gali amalala awo wali obuzibu
okusasula amazzi abakozi bali bafuna kibafuna ebyentalo besanga nti waliwo bingi ebitatambulanga bwaliwakaki. Okusinziira ku nteekateeka eriwo ku nkola y'abaana basome, gavumenti buli muyizi emusasulira $1,000 buli mwaka, nga kitegeeza nti essomero nga Nakasero Primary School erina abayizi 25,000, gavumenti ebawa ensimbi obukadde 25 bokka buli mwaka. Robert Neswe Kayongo, BBS Fayina.